olwaleero tuzze okulaba obadde la chief ali ku prisons e Masaka. Twebaza OC prisons e Masaka asobodde otuwa olukusa ne tuyingira okulaba Eddie Mutwe. Ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti Eddie Mutwe gyali mulamu. Eddie Mutwe yatokyalingibwa, emikono gyonna bagiteekako empingo gyonna yakubibwa mukosefu naye ajjanjabibwa. Naye nga njagala okutegeeza eggwanga nti okumuleeta mu kkooti ne batamuwa mwagwanya balooya bwe kubaawo mu budde kyabadde kya bumenyi bw'amateeka. Wadde ali mu kifo kati wetukkiriza nti yaddeko kuba mu mateeka prisons ne police be bakkirizibwa okutegeka abasibe. Eri gyabadde mu bisaakaate bya mukulu Muhoozi bubadde bumenyi bw'amateeka. Njagala kwebaza administration yawa kuba tusobodde as leaders okutuula mu ofiisi ya OC Eddie ne bamuleeta n'atunyonnyola ne tumulaba n'embeera gy'alimu. Ali mu bulumi obuyitirivu, omubiri gwe gujjuddeko ebiwundu. Obulwadde prisons bwegamba nti alina health center 3 obulwadde bwa Eddie Mutwe babusobola. Newankubadde batugambye nti yaddeko babusobola, nze nkimanyi tebabusobola. Nga bw'omanyi omuntu yenna tasobola kuwale bakama be nti tetubusobola kubanga Eddie yakubibwa agambye alumwa buli wamu. Kati wano ekyokuba nti amagulu gabadde gazimbye nnyo kati gakkakkanyeemu atugambye abadde ku cupa y'amazzi era ze nga aliko ne kanula naye ng'omulaba nti empingo zaamuyingira. Ekisookawo baali bamutulugunya nga ali ku mpingo, emikono gyonna gyayingiramu empingo olaba nga gyasalibwasalibwa gyonna eno mu mugongo, olaba enkwagulo n'emiggo engeri gye badde bamukubamu. Kati obulumi bwawulira munda yeetaaga special attention.